Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo naje musinziro kubanga mutulaba. Nze Ibrahim Mukasa tuli ku Extradigest mugoba nsonga. Tukyaliddeko omuwabuzi w'omukulembeze atenga mukyala muyimbi, mukyala muzadde ate she's into business. Mukyala Cathrine kusasira. Gwe tuli nayo lunaku lwaleero nkwanirizaako ku show. Nsaba obuze ku balungi abatulaba. Mwena abalungi abatulaba bannange basabo ne banyabo nsanyisa okubeera nga ndi wamu nammwe nga bwe tuli ku mugoba nsonga manyi nti buli kimu kigenda kubanga kigguka bulungi. Musigale nga muri ku programu eno. Wetukusangidde wano of course bingi bigenda maaso mu ggwanga Uganda obiraba mu mawulire mpapula z'amawulire TV radios nga kwotadde n'emikutu gigatta abantu emitimbagano social media platforms ez'enjawulo. First tukyali mu kukungubaga okufa kwa speaker right honorable Jacob Bolanya. Era nga government yavuddeyo n'eraga enteekateeka y'okuziika ne ssente zigenda okusaasaanyizibwa mu kuziika. Bangi bakubaganyiza ebirowoozo, banji bagamba sente empitirivu abamu tebibakwatako nebigwa mu koweri. What is your take over that? Tutandike n'ekyo. Nebigwa mu kintu ekyo. Okusooka dabambi nsooka okutwala okusasira kwange eri family ya former speaker waffe Jacob Bolanya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kubanga ffe abasinga twamufiiriddwa nnyo si ffe ffekka wabula Uganda yonna yafiiriddwa omugenzi Jacob Bolanya. Enteekateeka nga bwe zigenda mu maaso omukyala Minister of Presidency Memire Babalanda gye yakoze enteekateeka gye tugenda okugoberera nga ffe abagenda okukungubaga. Kitalo nnyo okuba n'abalala bannaffe abafiiriddwa mu ggwanga be tumanyi ne be tutamanyi ffena tuli mu kukungubaga. Saa Mukama Katonda tusobozese kino kitambule bulungi. Okay, eyo nga tuvuddeyo last week wagenda okwetaba mu kuziika okuziikirako muyimbi muno ng'afiiriddwa taata we muyimbi muno Munnayuganda muno n'ogenda okumuziikirako mu bitundu by'Ekinyerere Masaka. That is omuyimbi Sir Mathias Walukagga ate nga munnabyabufuzi at the same time ng'era ye meeya wa Kyengera Town Council. Ebintu ebitatambula bulungi ffe abamu ku ffe abataaliyo kubanga twali wala nnyo twabirengerera mu mawulire twabirengerera ku social media mpapula z'amawulire nti gw'omu ku bantu be batakkiriza kwetaba mu kuziika kuno ne babasenza luti babafubutula nabugisi mufungize. Njagala tusooke tutunulire embeera eyo. What happened exactly? Kyekyaliwo ddala because buli akinyumya ku lulwe naye gwe kyatuukako kyekyatuukirawo ddala. Ekyatuukawo nsooka ogamba nti kyanaku nnyo kuba nti nno bannabyabufuzi essaawa ono bakyalowooza nga ffe abakyali mu kalulu. Naddala abantu benasanga mu kufiirwa kubanga okufiirwa kya bulijjo amaka mangi agafiirwa. Ojja weesanga nti waliwo gye nakulira waliwo amaka gaali gagalanga geeti buli ddakiika. Lwe baafiirwa ne baggula geeti wali muntu yayingira. Abantu baayitawo buyisi. Naye waliwo nagenda waliwo muganda wange Mathias Walukagga. Simanyi ye ndowooza ye bweri nenze ku lwango omuntu akubeererawo mu mbeera endala naye bw'otamubeerawo mu ngeri endala oba mukyamu. So bwe nagenda okuziika nagenda nga ennyumba emu gye tulimu eya art kubaamu nga bannabitone ffenna. Omuntu bw'afuna ekizibu olwo weesanga nti kusasira mbaayo ebiseera ebisinga mba sigenze wantu wakyamu. Kati bwe nagendawo nali ntuukawo nga nate okuyingira ngenda okulya mugende nasanga omukulu Bobi Wine ayogera muganda wange nempulira ng'agamba ng'ayogera nagenda okulya nga abantu banasooka ngamba genda mugende muziikoola nyetuuze ne ngamba kijja kitya nasooka ne neekanga n'okwekanga. Advantage nafuna naina omusirikale kati ngapula bagamba ndoza tebagenda muyisanga monne kubanga bigayi yasookawo ate mu kyone kyane ngunyisa waliwo ba artist abali batuddawo mu maaso
samanya oba singa Bobi Wine yafuna ekizibu babo bandi badde simanyi oba bandi sigadde batudde I mean big eye so bwe natuukawo nagenda okulanga nange manfubutula saagala kukola lutalo nengenda kubanga kyali kinkakatako mwana bamukuziika kwa tata wa Bobi Wine naliyo mu bakadde be so kati kitegeeza kyali kinkakatako mwalaba Bobi Wine ajja ku mukolo gwange bakwanga bonna batu bonna baaliyo so bakikola lwabumu obwaliwo naye ekintu kyokubeera nti bafubutula abantu ku mikolo nakirabako okuko emabegako kijjukira Tom Julunga omugenzi yali muwagizi wa FDC ennyo lukulwe kakongoliro gwe babayita lukulwe naye Apollos Bambi by that time yali prime minister saba minister omugenzi Apollos Bambi omugenzi bwe yagendayo Besigye yaliwo abantu abamugobanga mwala bangobye naye yafuba okulabanga ayimiriza abantu bane muleke omuntu wafa koleki bino byawano kati simanyi ekintu ekyo oba ani abadde ali supposed okubeera nti agamba ku bantu oba agamba abantu ze ngamba abandi badde baganda bange kubanga babadde muri mu kiti ekimu nga bannabitone kubanga sisuubira nti singa nafunye ekizo bana bankubba ejjinja bane ecupa nengwa wansi nenfa sikiwa nti waliwo omuntu yandibadde asigadde ng'ayitudde awo kuba kulembeza ababadde maaso awo kyali badde kibakwatako oba kuba artist abadde batudde awo kyabadde kibakwatako ene tekyabadde kirungi nnyo gyendi nentambula nenkomawo e Kampala. Okay, after that scenario, of course, gwe mu okusinzira ku body language yo n'ebigambo ebiri mu kuvaamu wabadde ogenze kukungubaga kuziikirako muyimbi munno Walukaganga afiiriddwa taata we bwe bakuziyiza okuziika watekize initiative afterwards okubira ku Walukagga oba okumunoonyaako okukungubaga afterwards. Sagala kugamba nti namukubidde lwa nsonga obudde obusabadde na musango kuba okugenda okuzika sinabadde sizza musango kitegeeza bwe nandibadde nga nze mukubidde nandibadde nga alaga nabadde nziziza omusango okujja okuzikirako abantu bakola ki oteesa otya engeri gyekiri ki nabadde nkoze kyadde kikakatako kyasanyu yankubira kiro ekyo yankubira nangamba nga mwalabye ebyo byabatuuseeko bannange saagenderedde biki yankubira nze kennyini yankubira nangamba nga mwalabye nalabye big eye nabadde nakulabye in fact yankubira nkeera not that day naye nkeera nangamba nensaba kunsonyiwa ekyabaddewo kyonna namugamba it's okay naye kubanga tuli baluganda toyina kuteekawo ko oba toyina ze big eye bwafuna ekizibu kinkwatako Walukagga bwafuna ekizibu kinkwatako era kino tekyakomye nti lwakuba nti no kyabaddewo tiwegona okuba omulimu gwange gusembayo okugenda omuyimbi oba nga afiiriddwa oba kubanga kinkwatako kinkakatako nenkivaako kubanga tuli bannyumba emu. Thank you. Njagala tutunuulire bw'otunuulira embeera eno eyakutuuseeko gwe ng'omuntu ku ddaala kw'oli oli citizen amanyikiddwa mu Uganda and across and beyond Uganda ate oli muzadde 3 oli mukulembeze oli muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga njagala tutunuulire embeera eno yakutuuseeko oginenyezaani who do you blame okiteeka kwani embeera eno yabatuuseewo siyinza kugamba nti mblaming ono bwono kubanga abantu bakyalina obwongo obulowooza ekintu ekyayita essaawa ono balowooza abaaliwo abakola effujjo benyiza okublaminga abakola effujjo kuba bakyalowooza amabega gye tuvudde kuba ate kati tugenda mu maaso omuntu kubanga bo abaaganyiddwamu nga bo bakifunyeemu bakifiiriddwamu nga nze kiba kinkosa nga Catherine kati siza kuchinenyiza muntu siza nyizo chenenya muntu chenenya nenya aba artist abadde batuddawo nga bo okuba nti muyimbi mwona mwe bafuna ekizibu bukyo kiba kibakwatako okumanya kiki baba badde n'amaanyi mukyogerere mukivumirire okugamba waki kibadde obwe kiti ekirala nenenya abakulembeze abatagamba bantu nti biri twabivaako ebyamabega byakalulu byaggwa kati tuli mu bigenda mu maaso si buli muntu muno mu Uganda tagenda kuwagira people power lwaki ngamba nti people power kubanga batandika kuleekana nti eno senaremu ddayo kitegeeza
abantu bakyalowooza kyemabega buli kale akalulu kaggwa ate si buli muntu nti agenda kubanga wagira wa people power twetaaga buli muntu mu ggwanga ng'alina kyawagira oba kino oba kino ffe makamu tubeera nze essaawa eno mwami wange ye muwagizi wa Manchester mutabani wange wa Chelsea nze ndi wa Arsenal twawukana okitegeera naye kitegeeza nti bwe tuba tuli mu nnyumba gwotunyigirize kubanga gwokulembera ki amaka buli muntu wa ddembe ne mumateeka musemateeka mu ekiri buli muntu wa ddembe okubanga awagira oba kyabakola ki kyakkirizaamu nga ye naye kati nenya abantu abatyobola eddembe lyange okubatize okusalawo kwange kwali kwagenda kuziika bo ne batyobola eddembe lyange okubeera nti basobola okukola ebikola bitali bya bantu ebivumaganya abantu oli mukyala muganda tukimanyi mu Africa okuziika tebakukubira kaadi nti tubawadde invitation card mujje muziike ng'embaga oba okukyala oba birthday party nti bw'owulira omulanga wodduukirira nti n'abaali mu bwetaavu takuba kaadi nti ndi mu bwetaavu olwaleero luno community gye tuwangaaliramu singa ng'embeera etambula bweti ng'omuntu basobola omugoba mu kuziika gye batayita abantu nti mujje muziike gye batakubira kaadi nti twetaaga omuwendo bwe guti olowooza society yaffe eragawa talina gyeraga kubanga njaga kubategeeza nti lwaki talina gyeraga bwe tunagenda nga tubitambuza nga bwe tubitambuza baba balina ekifaananyi kye babalaga ekitali kirungi mu miji emito mito egiri mu kkula oba egyandibadde ekyokulabirako kubanga essaawa eno bw'osanga ekintu kye bakola kyennyamiza tekiri kye kitwongerako wabula okujjako okubeera obumu Ibra asobola okugamba nti bwe tubeera mu mikolo gya njawulo ng'oggyako egy'okuziika kale kangamba nti egy'okuziika kuba egy'okuziika gwe mukolo gwe batalogoberako buli muntu tebanga pate ku kuziika ogenda wosangawo reverend n'osangawo father n'osangawo omusiraamu oshe n'osangawo buli munaddiini naye ng'olusinga bonna batulidde balinaanaganye okitegeera mu kulinaanagana wesanga oluusi n'omusiraamu tategeere nti ono gwalinaanye ava ku mudaala gwa mbizzi naye bwe twawukana engeri gye tuba ku mukolo bwe twawukana buli muntu adda gye yavudde mu nkambi ye bwana omukolo tukola ki ne tugumaliriza omuntu yenna bw'atandika okusiiwuka empisa ku mukolo bwe gutu naddala batukulembera kitegeeza muna ekifaananyi kye mulaga ekitali kirungi era kirina kye kitwongerako Extradigest mugoba nsonga tukola ne Roast Coffee Academy ku Alwada Mola Airport Road UAE Abu Dhabi batendeka baristas and besides that batandise okutendeka abantu kola burgers sandwich ne crepes Kampala basangibwa najja nankumbi ku stay awo ojja okubanga obasanga okulira na chachi aba advent babayise ba Roast Coffee Academy atenga bo banywanyi baffe aba Sankago Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Mombasa in only 18 days. Basangibwa ku Arua Park bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo. Omusubuza wangali Uganda wangali China kubira omulanga nti company eriemu bagiyise Sankago Shipping Company. Tuli n'omukyala Cathrine Kusasira, omukyala muzadde, mukyala businesswoman atenga mukyala mukulembeze ku mutendera ogw'enjawulo that is muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga gwe tuli naye olunaku olwaleero njagala such a scenario tutambulira mu nsi ekkiririza mu mateeka rule of law wagenzeko ku poliisi n'oggulawo omusango ku mbeera eyakutuusiddwako eno. Of course nagenze kubanga tomanya omuntu ayinza okutwala chance yokubeera nti ayinza okutwala chance yokuba nti akitandika bwatyo ng'olunaku lala asobola okutuusaako obulabe. Nagenze ko ku police ne reportinga ng'omuntu kubanga kyankanga omuntu asobola okukuba eccupa aba asobola okukola ekintu kyonna era nsubira abakozi b'amateeka bikyagenda mu maaso okubeera nti nno tugoberera amateeka kuba teeka dinza obutagobera buli muntu yenna ayina ali awo naye ligoberera omuntu ogwo sekinoomu ng'abaakikoze era mukibinja ne bajjamu omu era obutambi bwafulumye nsuubira bakoze ebintu ebyo bajja kukwatibwa. Okay. Waliwo abakyala benawulidde ababadde ku sayidi yo nga bagamba lwaki bamugobye osanga abadde aleese mabugo
nga bwe guli nti amanyikiddwa mu kuleeta amabugo okuva eri omukulembeze w'eggwanga wabadde otuta amabugo ga ssente mmeka era amabugo gano wagawa ddaani kubanga tebaakuganyiza kutuuka wali saganyijwa kutuuka naye bandinize nentuuka engeri gye bankazaako eri amaama mabugo ne balaba gembadde ndese gabadde gammeka naye ng'abadde otute mabugo bakintuuma kati sawa no mbana badde ntute mabugo era so agogera oba nabadde nina obubaka bwe ntuse abwogera kuba kati kyayamba. Okay, this is a second scenario ng'ekintu bwe kiti kikutuukako ne mu kugenda ku lumbe oba mu kukungubaga oba okubudaabuda abafiirwa aba mugenzi Yasin Kawuma family era yali actinga in a funny way ku lw'eggayaaza kino ekintu kitegeeza ki because this is a second way people react in a funny way nga ogenze kungubaga tekitegeeza mpisa kindagambe kivumaganya nnyo naddala bwe kituuka ku muntu nga omanyiddwa kivumaganya bw'oba weeyisiza nga atali muntu kyovula bwe nagenda awo bangubanga omuntu mbaga nti ddayo neeyisanga omuntu wategeera kati kiringa Ibrahim tukujja kukuba luyi n'omuganda nenene ettama lirino gwoba omusiro oba yaba omusiro of course gwoba owangudde abataddewo ettama nti kuba owangudde kubanga baba kupima amagezi go nga bagakola ki bwegenkana. Thank you. Kino kyakukanzeemu nti oyinza obutaddamu kugenda kukungubagira muntu ali ku ludda luvuganya gavumenti? Kyampadde kyakuyiga ng'omuntu nti oyina kugamba kitegeeza oyina kumala kubuuza banno gy'olaga nti embeera eno egenda tambula etya okitegeera kubanga baganda bo baba batudde wali ba artists ne batasobola kubanga buli muntu akimanyi nti kusasa bali bakubanga big eye baba kuba Catherine bali bagamba mudde ino CNRM wabawo abakimanyi nti kusasa of course buli muntu akimanyi nti sibagira nko pati endala yonna kuva dda ndi muntu wa NRM big eye tabayira nkontino akyuseeko avuddeko eno agenzeeko eno kuva dda muntu waki wa NRM nga gwe omuntu ali awo ng'omanyi Catherine onasooka n'ogamba we Cathy waliwo embeera etuuseeko wano embeera tugikoze kutya ogikoze otya nga ggwe ng'omuntu abato abaagala kumanya embeera bweti bwetuuka ku muntu atandika okweroboza n'okusengejja wa waanaalaga naddi lwanaagendayo kino kitegeeza watandise okusengejja ebimu ku mikolo gy'onaagendako abamu watandise okusengejja bonaaziikirako ne bootaziikireko mu mbeera eno of course ng'omuntu omugunjufu oba yagunjuka natandise kyampadde ekyokuyiga nti nyina kusengejjanga mikolo ki gye ngenda okugendako tubana banga badde bagambe nti gwa people power tosaana kulinnyayo era mbasijja kulinnyayo naba kibanga kya muyimbi ngenda bwe kitwabadde nyina okusengejja wendaga wafaanana watya kubanga senga sabadde mugunjufu oba natuuzibwa obanga okweyisa mu mbeera y'ekigunjufu wandibadde osanga nti awo twabadde nabadde n'abakuumaddembe wabadde wasobola okuba bakoze ekintu kyonna bakubetya gaasi oba kukola ki nowesanga ng'omuntu bagambye nti omukadde yagudde muto oyinga adduka oba newesanga nti omuntu yafunye ekizibu bwe kiti naye ngaamanyesa okugulu omuntu abadde bw'ati agudde mu muliro mu kavuyaako naye ngejeni nti ndi mugunjufu natambudde butambuzi nenvaawo era bwe kijja okuba nti olina okwekenneenya uwa woogenda okugenda. Eyo of course nga tuvuddeyo bidiyo okwagalako n'okusabako n'enteekateeka zo ku kifo ky'okubeera omubaka mu Parliament ya East Africa kikyaliko oba byaggwako yali comedy? Si comedy kituufu ddala okyakiriko lwakuba abantu bakitwalanga comedy manyi abantu ebiseera ebisinga abayimbi bw'oyogera ekintu batya okutwalanga naddala bali mu art industry abasinga batya otutwalanga ayogera ekintu nga ekyokuzannyisa kyavola abantu abasinga babadde bagamba mbu oba kusasa abadde akola stand mu kuziika ekikyali kituufu naye nga kyokugenda mweyala ndi serious ku kyokugenda ate nga nsobola kubanga ebyetaagisa byonna mbirina omubaka wa Parliament wa Uganda qualifications ezeyeetaaga nange ezeetaagisa okugenda wa
mu East African Parliament. So ndi serious kucho nga bulaba nti essaawa eno abakyala benyigidde mu bintu bingi nnyo era yensonga lwaki nkiremeddeko ng'omukyala ate akoledde pate yange tirelessly nga sikooye nti nyino kiyimirirako okubeera nti ate neyongera mu maaso n'okuba nti nkikola neera yesebo. So kitegeeza okyakiremeddeko ng'olinda kimu kulangirira nti kati abantu mugyeyo empapula. Ninda kimu bantu kulangirira nti mugyeyo empapula tugende wali ekyaddondo kubanga NRM abantu beyeetaaga bali 7 bali 6 then n'opposition yeetaaga y'abantu baayo naye kati ngaffe banasaba empapula nga tugenda tuziwaayo. Advantage ayinza okubeerawo kyensuubira nga nze Catherine nti I think president ayinza you can endorse me. Yeah. Tutunulire abantu bano 6 obubonero bwatandise okulaga nti oli omu ku bo ku 6 kitegeeza ebulayo 5 ndi omu ku bo ate njagala kubuulira ekisingira ddala ebulayo 5 omu baamufunye dda yono gwendi naye yono gwoli naye ate njagala kubakakasa nti essaawa eno njagala kubuulira ntunze nnyo East African Parliament kubanga abantu abasinga badde tebabitegeera nga bagamba byebikinga tebakifaanako by the way andi balina okumanya nti etuula ddi naye essaawa eno bebuuza kusasa kyagenda okwesimbako kiki abantu bakibabuuza abantu batandise okuteekayo amatu kikyagendako kakitegeeza nekyo bakirina okiconsideringa omuntu agenda okusooka mu East African Parliament muyimbi amanyiddwa ow'amaanyi kubanga ku bantu bagenda okwesimbawo abasinga ng'ovudde ku ki tewali ansinga kumanyika oba abantu bamanyi ayina bamemba parliament abagenda okunnonda oba bagenda benjagala bw'omugamba nti kusaasa ne bwangamba bagenda tutandikawo kusasiracathrine of course omanya nti kusasiracathrine omuyimbi abaddewo for a long time mukyala abaddewo ayimiddewo ku nsonga z'abakyala kati oyina ngeri gy'omunyonyolamu gy'oyinza okudescribingamu Catherine Kusasira gwe nga simaze kwenyonyolako omuntu amulala agenda okusooka nga mulala agenda okwesimba wano ngenda kusooka kulima luzi ngole bwe nti abantu bakutegeere buli muntu amanyi Catherine Kusasira yani ogambye 6 naye omu yalabisedde ebulayo 5 era ku 5 bamanyi nti nze kyange kyagenze dda nana olinzisa ebulayo 5 bokka era so kitegeeza omukenkufu omuyivu Tango Doi abeerewo ng'akimanyi nti omwamulina waali ebulayo 5 okay that is very good of course tugenda kubanga tukuleka but before we go abantu out there balina okumanya nti abantu bonna tebakulonda oba n'abakulonda abatonotono so fe tujja kulinda kimu kulayirako abantu bokka mbetagako saala zokka ntukusasira waffe bambi kati mulaba banfu botudde misinde eri lwa NRM kati bannange kati yessaawa kusasira bamusasule in kind I know it's high time yes to pay me in kind kubanga omuntu bwabanga asobola okukolera ekibiina kyange ebbanga yonna lyenkikoleredde nga sikooye kitegeeza nange balina okundowoozaako Posh Properties Limited abasangibwa Bukoto mabega wa Kabiraawo bakuguza ennyumba enzimbire ddala ennyumba ze batunda zino za byapa era nga bakuguza ennyumba of your choice mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda. The payment plan is very simple mukanya okusinziira ku nnyumba weesangibwa ne bbeeyi y'ennyumba n'obunene bw'ennyumba babayise ba Posh Properties Limited akatalekeka. Okay, nga tetunnaba kufundikira mboozi yaffe olunaku olwaleero luno nabadde mpita ayita mu bitundu ebyenjawulo ku Ntebe Road n'ebitundu ebirala nendaba posta ya Golden Band I felt so happy because nze ndi muwagizi wa Golden Band mpagira music wa Uganda ate ennono ne musingi gwa Golden Band ngukiririzamu muli kuki Golden Band tuneteekateeka zaffe ng'aba band mulaba band music waba taliiwo music yonna abeera down emabegako babadde batugamba nti music w'abavubuka bw'abeera yaliko wesanze nga abamu babadde batandise okuggwamu amaanyi ate naye music wabwe yandika okukola ki okugga kitegeeza without band music tewali music bw'olina okubeera ne competitor kakati band music ffe gwe tuyimba nga band
tusomesa n'ebirala bingi nnyo era essaawa eno nga golden band tuli mu nteekateeka okubeera nti tufumba ebyenjawulo tulina music omupya nze nyina music omulungi ennyo gwe nyimba naye nga bamanyi titera kuyimba ku bakyala kati nyina music wange n'ennyimba ez'emikolo love songs zenyimba ku mikolo tuyinagana kuba na show ekawuku ku Easter Sunday kwennyini ekawuku awo ku Finland then ku Easter Monday tugenda kubeera era tulina shene ku Busaabala tugakola kwa bannaffe ab'enjawulo band band music akyagenda mu maaso musuubire birungi kubanga buli ofulumya ekirungi n'abantu bakyaniriza. Thank you. Lastly nga tuwunzika bubaka ki bw'owa bannayuganda akatalekeka nga tuwunzika? Akatale kakikanyiza okugamba nti baganda bange mikwano gyange mwonna bandaba bw'obawo nga nyina gwe nanyiiza oba nyina gwe nnyiiza kuba nayo nyiiza okubanga gwe olowooza nti nkunyiiza nga nze olowooza nnyiiza ng'ate nange onnyiiza buli muntu baba nga alina obusungu ku munne ebintu byabufuzi twabireka bwe tunadda mu kalulu buli omu esonyiwe munne essaawa eno tukole bukozi kubanga omwana ewaka agenda kubuuza ekyokulya kiruwa nga tuli mu bintu bya politics mbadde mbasaba nti politics tusooke tumuteeke aside akalubu kanaddamu oba 2021 then tuoke tukomyewo politics mu bantu essaawa eno ekyokubeera nti Buganda wange yenna alina kyawagira tekijja kuba baluganda kyovula waweesanga nga mu nnyumba omuzadde azadde abaana naye nga mulimu dokita mulimu politician mulimu ebiti ebyenjawulo naye ate mubaba nnyumba ki kati fana tuli bannayuganda mbadde mbasaba tukulembeze nnyo Uganda okusinga kinoomu oba kinakimu ng'abantu nga munoga nti tukulembeza oba people oba tukulembeza NRM nga tulowoozawo ku Uganda kyembasaba nti tulowooze nnyo ku Uganda okusinga kinoomu. Love Uganda, build Uganda. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusuka olunaku olwaleero. Njagala kwebaza obudde bwo, njagala kwebaza n'abantu abatugoberera across everywhere mwebale nnyo mwebale tugoberera. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa kulwa Extra Digest mugoba nsonga njagala kwebaza aba Posh Properties, njagala kwebaza Sankago ne Rest Coffee Academy. Mubeere bulungi, tukwatagane natwo omulundi oguddako. Temuvaawo.